mukono abantu bana bafudde ekiro ekikesezza olwaliro bwe batomedde eggaali y'omukka wali ku luguudo olwa Mukono Katosi mu kitundu eky'Ennamumira. Katulabe ebitambudde kubanga eggaali y'omukka tetomera gwogitomera bano bagitomedde bagisanze ku luguudo lwayo. Katulabe embeera bw'ebadde. Abakozesa oluguudo lwa Mukono Katosi mu bitundu eggaali y'omukka weesalira bawanjaga olw'abafiiriddwa obulamu Ennamumira. Mu kiro train etomedde abadde ku pikipiki bana ne bafiirawo nga babadde badda Kisoga nga bava Mukono era abantu baagala bongera okussaako ebipande. Bongera okuchenjawulo wano abantu balime okufa nnyo bwe batyo. Terina buwampusi butono tulina koona abamu bagamba ababadde ku pikipiki tebalowoozezza ku bulamu bwabwe kuba ebadde ku misinde gya kamyanso. Agivuga n'ayingira train ebadde eva ekyetume okudda e Kampala. Okubye engombe naye yabadde ajja sipiidi nga baliko basolodde gisi n'ayingira nyingire mu byuma wansi ne basabala bonna bane bavaako mabega naye wa booda bane badde basibye yaleese buleesi kuba mukazi wadde nga gisibye ne booda nga gisibye yaleese buleesi misinde abadde atisa abantu bana waddeko omukazi omu bana ne bafiirawo naye omu bamututa mu ddwaliro simanyi oba naawe naye nti obutabona abooda abadde munakanya nnyo. Abatalutonze kuliko Ntege ne Nakyanzi Teddy ab'e Bukeerere mu Mukono municipality gattako abatategeerekese mannya abasuubirwa okuba abaawamu. Abatuuze bayambyeko okussa ku bbali emirambo ne poliisi weetuukidde okutereeza ebyentambula ebisanyaladde okumala akabanga. Abamu ku babadde okumpi awo bagamba aba boodabooda ku luguudo luno basussizza okuvugisa ekimama ate nga luliko ebidduka ebinene. Gavumenti kyetwagala tuyambe abadriva bakyusemu envuga we bagenda okukyusa okutikkula bo bajizza livansi ng'ate omutwe guli mabega amatala gabeera wala wakubira engombe wala kumba akamina katuse dda mu kkubo osobola baba n'abatomedde. Abakulembeze mu kitundu kino okuli Johnson Muyanja Ssennyonga eyaliko omubaka wa Mukono South gattako Anderson Kiyaga ssentebe wa LC3 ow'Entenjero Kisoga n'abalala boogedde bate ku mbeera eno. Twagala kusaasira abanafu bafunye akabenje kano akabaddewo wano eggulo lya leero aka train twagala kubakubiriza sipiidi wewaawo oyinza okuba oli mu bwangu nga n'obudde bukuleseewo naye ate sipiidi si ekiyinza okuyamba okutuuka emirembe. So singa abaye tavuga sipiidi nnyo osanga yalisobodde okusiba kuba waliwo ka distance akamala okusobola okulaba train eyo ng'ekulosinga. Bya Eric Yiga, Salt TV, Omunnyo.